National Unity Platform. Kakati amanyi bulungi Juliet Kakande ye mukyala ateri antama. Ebera atera ne B n'agiyita ki B. Kakati Justin Namere oluvanyuma omukyala eyewantiza ku tiketi ya National Unity Platform ye Rose Rubowa erinya wembandi era ndisobeza munansa ne kimanya kuliko ekiganiro erinya Rose. Kakirabika ye capital owakalukano yamulemye okukozesa ko Namere capital wo nze kamukozese ate nsobola okusuubula olutalo we yamaze okwewandiisa yatuukidde mu katale n'abagamba n'asooka asuubula olutalo nga tewali alumuguzeeko okusobola okuba nga asaba akalulu. Kino kyabadde Masaka sooka otuweeko. Ndi muwagizi wa President Museveni naye kyali kikyamu nnyo omukyalo oyo okuvoola Kyagulanyi teyali vodde Bobby nga ye yamuwa kaadi eyamujja mu nnaku. Bino bya generation tukoyo abantu abakulu abatatugasa. Mufunye omukyalo omuvubuka envumuule emmandufu. Mukwana mwe batola batowunyiriza. Ekimala kikola ki? Njagala mukoowaate musalewo, njagala mukoowaate mukole ki? 226 kwata akalulu kawe Justin Namere. Kakati abantu be Masaka Justin Namere yajidde ku card eya National Resistance Movement ayagala kifo kya mbaka mukyalo wa Masaka City. Rose Rubowa yakutte card eya National Unity Platform ayagala kifo kya bubaka ate obwa Masaka City omukyala ate Juliet Kakande akutte bendera eya Democratic Front naye ayagala kifo kya Masaka City ekyombako omukyala. Kakati bwatyo Namere naye atatya biduduma yayingidde olutalo aluli wakati bwati agamba kama mbaya ni mbaya olutalo luno nino bako kyendujjamu nino butujjamu omuntu. Kakati akaluke Masaka bannaye mmwe nakanyumirwa kana awomera mmwe fe tujja kanyumi kabanyumizanga ku bunyumiza nti banna Masaka mukawulira fe tulinda bulinzi walinga 15 16 bitandika okuvaayo wano yafunye zino internet bwe naabaako ng'atembeera etambulira ddala nga balina otambula bwatula bingo *238 *10# ye kodi yaffe gye tukozesa okusobola okuba nga tuwangula ssente ate nabwatula tuli mu dakiika